Mukama yeebazibwe bannange mwenna abatugoberera mwebale okutugoberera. Twebaza Mukama olw'omwaka guno omupya gwe yatuyingizaamu, era twalaba nti omwaka nga bwe guli mupya n'ekyokuyigako kyaffe kati kyakyuka. Tetukyali ku kiri kye twayiga omwaka ogwaggwa, naye kati ekyokuyigako kyaffe kiri ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo. Ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo nga kitegeeza ki? Nti omuntu bw'aba asobola okweyimirizaawo mu bulamu buno, waliwo ekitiibwa ekimwegattako, waliwo ekitiibwa ekimuweebwa, oba nga Bayibuli bw'ekiyita waliwo ekitiibwa kye yeewangulira olw'okusobola okweyimirizaawo mu bulamu buno. Nga twogera ku muntu okuba nga neeyimirizaawo n'embeera nga omulala si yanyimirizaawo. Twasoma ekyawandiikibwa ekya Basasalonika ekisooka essuula ya 4 olunyiriri olw'11 n'olw'12, era tugenda kukisoma tweyongereyo, naye nga ku mulundi guli nabategeeza nti ebigambo bino Pawulo bw'aba abiwandiika agamba Abasasalonika nti bwe nali mbabuulira enjiri nga mwakakkiriza ne mbasomesa nga bwe munaatambula, nabalagira nga kiragiro bulagiro, n'abalagira ebigambo bino bye tugenda okusoma. Basasalonika ekisooka essuula 4 olw'11 n'olw'12 ey'Oluganda ega nti era mwegombenga okukkakkananga n'okukolanga ebyammwe n'okukolanga emirimu n'emikono gyammwe nga bwe twabalagira. Kyali kiragiro. Omaze okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo nti ye kaakati kakkana weekolere weeyimirizeewo mu bulamu buno. Olw'12 ne luga nti mulyoke mutambulirenga mu mpisa ennungi eri ab'ebweru nga temuliiko kye mwetaaga. Mutambulirenga mu mpisa ennungi eri ab'ebweru. Naye Pawulo bw'aba awandiika ku nsonga y'emu era mu kitabo kye kimu n'awalala agamba nti mulyoke mubeere nga mussibwamu ekitiibwa oba mwewangulire ekitiibwa eri abo ab'ebweru abatannaba kubeera nga bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, basobole okubeera nga babateekamu ekitiibwa nga mweyimirizaawo mu bulamu buno. Agambye nti mulyoke mutambulenga mu mpisa ennungi eri ab'ebweru nga temuliiko kye mwetaaga. Amakulu ng'ebyetaago byammwe musobola okubyesinkanira, nga musobola okusinkana ebyetaago byammwe. Era omulundi ogwayita namaliriza n'ekyawandiikibwa ekigamba nti omuntu, nakisoma mu Ngero essuula 12 n'olunyiriri lwa 9, nga kiga nti omuntu omwetoowaze eyeekolera asinga oyo eyessaamu ekitiibwa naye nga talina kyalya. Oli ne yeetoowaza n'agamba kankole akalimu ne bwe kaba katono naye nga kasobola okubeerako bye kasisinkana ku byetaago bye. Omuntu oyo asinga oyo eyessaamu ekitiibwa n'agamba nti akakalimu nze sikakola, nze ekyo sikikola, naye n'amaliriza nga talina kyalya. Kati olwaleero ngenda kubeera nga mbayingiza mu lugero Mukama waffe lwe yagera, naye nga lulina amakulu mangi. Ye yali alina ekigendererwa lwaki yalugerera, yali alina kyayagala okuyigiriza. Mmanyi nti ba theologians abasomi ba Bayibuli bajja kugamba nti naye ate nga Mukama waffe ye yali ayigiriza kirala, ate nawe ekyoyigiriza kirala. Mukama waffe kye yali ayigiriza nkimanyi ye kye yali ayagala okubeera ng'ayigiriza. Naye ate bwe nsoma olugero olwo nina ate emiramu emirala gye njijjamu yali ayigiriza ku ngeri omuntu gy'asobola okubeerawo mu bulamu buno, n'abeera nga atugerera olugero oluyitibwa olw'omuwanika ataali mwesigwa.
omuwanika atali mwesigwa. Bw'osoma olugero luno mu Luka 16 okuva ku lunyiriri olusooka nja kukoma ku lw'omunaana, olabamu ebintu bisatu oba engeri ssatu omuntu z'asobola okuyimiriramu mu bulamu buno. Engeri ssatu zokka omuntu z'asobola okubeera nga ayimiriramu mu bulamu buno. Kwegamba engeri ze tweyimirizaawo egwa mu biti bino bisatu, naye nga mbijja mu lugero lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Luka 16 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omunaana. Olusooka luga nti awo n'agamba abayigirizwa be nti waaliwo omuntu omugagga eyalina omuwanika we, oyo ne bamuloopa gy'ali ng'asaasaanya ebintu by'amakulu, nga si muwanika mwesigwa naye muwanika atamanyi kukuuma oba asazeewo obutakuuma bulungi ebya mukama we, so nga gwe mulimu ogwamuteesaawo. Mukama we yamuwandiika abeere omuwanika asobole okubeera ng'ebintu byabikuuma bulungi, naye ono ye yali muwanika atali mwesigwa, amakulu teyawanika, yasaasaanyanga busaasaanya nga ebintu abikwata nga bw'ayagadde. Kati olwokubiri lugamba bwe luti, n'amuyita n'amugamba nti kiki kino kye mpulira ku ggwe? Bala omuwendo ogw'obuwanika bwo, kubanga toyinza nate kubeera muwanika. Nti njagala ngenda kujja ku buwanika naye njagala oleke nga omaze okundaga ebintu byange bye nakukwasa n'ebiriwo kaakati byenkana bitya. Kati olwokusatu mwe tujja ekyokuyiga kye tugenda okubeera nga tutunuulira ku luno. Kiga nti oyo omuwanika n'ayogera munda ye nti n'akola ntya. Okwogera munda ye kitegeeza n'atandika okulowooza kikyanaakola. Oyo omuwanika n'ayogera munda ye nti n'akola ntya, kubanga mukama wange anzijjako obuwanika bwange. Kati n'atandika okumenya naga sirina galima, nti obuwanika yoba mumaze okunvaako kyemba nsigalidde okukola kulima, naye ate amaanyi agalima sigakola ki? Sigalina. Nja kukigaziyaako. N'ekyokubiri n'okusabiriza nkwatibwa ensonyi. Kati awo tufunyewo ebintu bibiri omuntu engeri gy'asobola okweyimirizaawo. Ekisoosa ono agambye nti sikisobola, kyekyokulima, sirina galima. Kati ekigambo kino ekyokulima yadde kyavunula bwe kityo nti sirina galima, naye kitegeeza sirina geekolerera, sijja kusobola kubeera nga neekolerera. Mukama wange anzigyeko, agenda kunzijjako obuwanika, naye kwekolerera sikusobola. Emirimu okukakaalukana n'ensobola okukola n'emikono gyange sikisobola. Luli omulimu gwe mbadde nnina gubadde gwa bukugu, nga nsobola okubeera nga mukama wange ampangisa oba nga mpa omulimu nsobole okubeera nga ntuukiriza. Gwali gwa bukugu oba gwali gwa bwesigwa, naye obwesigwa nga tabulina ng'abusudde. N'agamba kati bwe bituuse ku kwekolerera ate kyo sikisobola. Bw'atyo bw'agamba nti sirina galima. Ekyokubiri engeri omuntu gy'asobola okweyimirizaawo kwe kusabiriza, so okweyimirizaawo naye okuyimirirawo mu bulamu buno. Kiri ekisoose nti sirina galima. Omuntu bw'asobola okwekolerera oyo ye yeeyimirizaawo. Naye owookubiri ono gwage nti n'okusabiriza nkwatibwa ensonyi. Kati ye asabiriza, ye abeera ayimirirawo ku balala. Kati ng'agamba ekyokuyimirirawo ku balala nakyo kinkwasa ensonyi. Okukola sikusobola. Ekyokubiri n'okuyimirirawo ku balala okubeera nga ebanyimirizaawo nga nsabiriza. Okusabiriza nakwo nkutya. Kati n'agamba nkole ntya. Kati n'aleetayo ekyokusatu ye kye yali ateekeddwa okukola. Naye ekyokusatu ekyo bwali bukumpanya. Nti kati ngenda kukumpanya nsobole okubeera nga nyimirirawo ku bukumpanya. Okukola kunnemye, okusabiriza kunkwasa ensonyi, kati kankole gwa bukumpanya. Era ennyiri eziddakawo ziraga omusajja oyo nga bwe yateesa okukola obukumpanya. Olwokuna luga nti mmanyi kye nnaakola bwe nnaagobebwa ku buwanika bansembeze mu nnyumba zaabwe. N'ayita buli alina ebbanja lya mukama we n'agamba ow'olubereberye nti mukama wange akubanja ki? Olw'omukaaga lugamba n'agamba nti ebigera by'amafuta 100. N'amugamba nti twala ebbaluwa eyo otuule mangu owandiike
50 nga kitegeeza nti mukama w'omuwanika ono bye yali abanja omuntu oyo byali bingi nnyo naye kyamugamba kakati nga kigamba nti kakati kyoba okola nti kankukendereze ku bbanja wandiika mu kifo ky'ekikumi kyabadde akubanja wandiika 50 naye ng'ekigendererwa nti bw'anaamukendereza ku bbanja omuntu oyo ayinza n'okumaliriza ng'alina kyamukwatiddeyo naye n'agamba kakati musajja yansonyiwa ebbanja bwe riti nange kambeeko kye mukwatirayo ng'ennaku zino bwe mubimanyi ebintu ebitambula oli akola kino kubanga ayagala omukolere kiri byakikumpanya kati omuwanika ono obwesigwa bwamulema okukola n'agamba sikusobola n'okusabiriza kunkwasa ensonyi kati kye nnina okukola kwe kukumpanya. Ezo z'engeri za mirundi 3 omuntu z'asobola okubeera nga ayimirirawo. Asobola okweyimirizaawo okuyita mu kukola, asobola okuyimirirawo ku lw'abalala okuyita mu kusabiriza, ate asobola okukumpanya okubeerawo ng'amukumpanya naye omukumpanya aba teyeeyimirizaawo. Kati ate nga nze kyenjigirizaako kwe kweyimirizaawo mu bulamu amakulu nga weekolera. Ekitiibwa ekiva mu kubeera nga osobola okwekolera ne weeyimirizaawo. Akati katulabe omuwanika oyo asoose agambye omu nti mukama wange akubanja mmeka nti 10 nti wandiika 5. Olw'omusanvu luga nti ate n'agamba omulala nti naawe obanjibwa ki? N'agamba nti emitwalo gy'eŋŋano 10. N'amugamba nti tuula twala ebbaluwa eyo owandiike 80. Olw'omunana luga nti awo mukama we n'atendereza oyo omuwanika omulyazaamaanyi kubanga akoze by'amagezi, kubanga abaana ab'ebiro bino bagezigezi mu mirembe gyabwe okusinga abaana ab'omusana. Olunyiriri n'olwo olw'omunaana lulina kye luyigiriza kinene ye mukama waffe kye yali yagala okuyigiriza, naye olw'okuba nze si kyendiko kaakati sijja kulugendamu nnyo okubeera nga lwengaziya. Njagala kugyamu ebintu 3 nti omuntu engeri gy'asobola okuyimirirawo. Esooka kwe kwekolera n'asobola okweyimirizaawo, okubeera nga weekolerera n'osobola okweyimirizaawo gwe kennyini, n'oba nga gwe weevunaanyizibwako n'otwala obuvunaanyizibwa ku byetaago byo, n'obeera nga gwe ovunaanyizibwa ku byetaago byo. Ekyo kye ngenda okutambuliramu mu mwaka guno mu kuyigiriza kwaffe nti weekolerere osobole okweyimirizaawo, otwale obuvunaanyizibwa ku byetaago byo, oleme kubirekera balala okubeera nga be bakuvunaanyizibwako. Akati ekyo kyekisooka ye oli kye yayita okulima nti okulima kwo sisobola kulima, ate n'okusabiriza nakwo kunkwasa ensonyi. Kati ye n'akola ekyokusatu kyakukumpanya. Tulabye nti ekisooka engeri gy'osobola okuyimirawo y'ey'okweyimirizaawo gwe kennyini ng'okola emirimu gyo ne weetwalako obuvunaanyizibwa. Ekyokubiri okusabiriza n'oba nga oyimiriddewo ku balala nga kati abalala be bakuvunaanyizibwako ng'obuvunaanyizibwa obubwo omulala yabusisinkana ng'abalala be bakuvunaanyizibwako. N'ekyokusatu okubeera nga okumpanya, oba mu Luganda bakiyita obukulupya, ng'osobola kuyimirirawo kuyita mu kukumpanya abalala. Kaakati ebyo bintu 3 mu byonna byonna ekisinga Bayibuli etugamba ekisinga ku ebyo 3 kwe kwekolera ne weeyimirizaawo n'ofuna ky'olya gwe kennyini nga tozitooweredde balala. Mubuulizi essula ya 2 olunyiriri lwa 24 lutugamba nti tewali kigasa omuntu okusinga okulya n'okunywa n'okuliisa emmeeme ye ebirungi ebiva mu kutegana kwe. Enzivunula ey'ennaku zino ey'Oluganda egattako akatundu akagamba nti ebiva. Enzivunula enkadde zo ziga nti ebirungi mu kutegana kwe, naye ey'ennaku zino enzivunula egamba nti ebirungi ebiva mu kutegana kwe. Tewali kintu ekigasa omuntu okusinga okulya n'okunywa
n'okuliisa emmeeme ye ebirungi ebiva mu kutegana kwe. Tewali kisinga ekyo. Okusabiriza tekusinga muntu yeekolera, obukumpanya tebusinga muntu yeekolera. Okwekolerera n'osobola okweyimirizaawo kyekikuweesa ekitiibwa, era Bayibuli etugambye mu Bubuulizi 2:24 nti kyekigasa, kikola amakulu omuntu okubeera nga weeyimirizaawo okusinga okusabiriza. Kikola amakulu omuntu okweyimirizaawo nga weekolera okusinga okukumpanya abalala. Era n'akumpanya naye aba ayimiriddewo ku balala, kubanga entuuyo z'abalala z'omaliriza ng'okumpanyizza bw'osobola okufuna ekikubeezaawo. Naawe oba teweeyimirizaawo naye era oba oyimiriddewo ku balala, ate nno gw'oba mubina nnyo kubanga entuuyo z'abalala ozikozesa ku kifuba oba ku lukujjukujju, n'omaliriza nga ze zikuyimirizaawo ku lukujjukujju oba ku kifuba. Kaakati njagala njogereko ku kusabiriza. Omusajja lwaki agamba nti omuwanika ono atali mwesiga, lwaki agamba nti okusabiriza nkutya? Nina bye ŋŋenda okusoma, saagala ofeeyo nnyo okumanya wa gye mbijje, naye njagala obiwulirize kubanga bikola amakulu ku kigambo ekikwotegana n'okusabiriza. Osanga ndikyongerako mu maaso eyo, naye olwaleero ŋŋenda kusoma. Sijja kukubuulira nkijjeewa. Kisoma bwe kiti: mwana wange tobanga musabiriza, waakiri okufa n'otasabiriza. Omuntu atunuulira omulala okumuwanga ky'anaalya, okubaawo kwe tekusaana kuyitibwa bulamu. Ŋŋenda kuddamu ebigambo ebyo tubyefumiitirizeeko ku nsonga ekwatagana ne nze okweyimirizaawo n'embeera nga siyimiriddeewo ku balala ng'abalala si banyimirizaawo. Agambye nti mwana wange tobanga musabiriza, waakiri okufa n'otasabiriza. Ekyo nja kukinnyonnyola olwaleero nga sinnamaliriza. Waakiri okufa n'otasabiriza. Omuntu atunuulira omulala okumuwanga ky'anaalya, okubaawo kwe tekusaanira kuyitibwa bulamu. Mu Luganda bwe kiti bwe kyavvuunulwa ti tekusaanibwa kuyitibwa bulamu, nga kitegeeza obanga atali mulamu. Bwe kibeera nga mulala yakuyimirizaawo gw'obanga atali mulamu, omuntu oyo aba yeeyonoonye okulyanga emmere y'omulala. Omuntu oyo aba yeeyonoonye okulyanga emmere y'omulala, kweganga weefiirizza okubeera ggwe, nga weenyazeeko okubeera ggwe, senga omaliriza nga mulala yakuyimirizaawo. Kati kyeyongera nekiga nti omuntu ategeera era eyagunjulwa obulungi ekyo akyewala. Bigambo bikyagenda mu maaso, nina gye nabijje ne mbiteeka wano tubiyigireko. Omuntu ategeera era eyagunjulwa obulungi ekyo akyewala. Yeewala ki? Ekyokubeera ng'ayimiriddewo ku mulala. Kyeyongera nekiga nti atali mwegendereza anyumirwa okwewolereza ku kusabiriza kwe, naye nga munda mu ye awulira asiriira aggwaawo. Atali mwegendereza asobola okwewolereza naga munnange ati ekindeetera okusabiriza kye kino, ekindeetera okubeera nga nsabiriza kye kino. Oluusi ng'ensonga ye ewulikika, naye mu kumaliriza atugambye nti naye nga munda mu ye awulira asiriira aggwaawo, kubanga okusabiriza kukusiriiza muli munda. Naye ekyo ndikyongerako mu maaso eyo, njagadde ebigambo ebyo tubitunuulire. Biyinza okukola amakulu gye tuli ne bibeerako engeri gye bitusindikamu okunoonya engeri gye tweyimirizaawo, tuleme okubeera nga tuyimirirawo ku balala, nga mu bulamu buno tuyimirirawo ku balala. Ki ekyobukumpanya? Ekyo kyo nakyo ndikyogerako mu maaso eyo, saagala kukyogerako nakaakati kubanga ate kyo kibi nnyo ekyokubeera nga bw'oyimiriddewo ku bukumpanya. Naye okuyimirirawo ku bukumpanya kitegeeza oddidde entuuyo za banno, oddidde okutegana banno kwe bategana, n'omaliriza nga
okweyambisa ku kifuba osobole okubeerawo. Entuuyo z'abalala nga gwe okozesa ekifuba oba olukujjukujju okubeera nga ze zikuyimirizaawo. Ekyo ate kibi nnyo n'okusinga okusabiriza, naye leero njagadde kwogera ku kusabiriza nga kigamba nti mwana wange tobanga musabiriza, waakiri okufa n'otasabiriza. Kati ekigambo kino nti waakiri okufa n'otasabiriza, gye najja ebigambo bino kitegeeza bwe kiti si nti nno ofe ove mu bulamu buno, naye nga kitegeeza nti bwe kiba nti okwekolerera ne weeyimirizaawo kitta, waakiri genda n'ekyo weekolerere weeyimirizeewo, kale ofe nga ofuba okweyimirizaawo okusinga okubeera nga omulala yakuyimirizaawo. Mulimu obuzibu bungi nnyo obw'okubeera nga omulala yakuyimirizaawo, ate kirimu obuzibu bungi nnyo okubeera nga weeyambisa entuuyo z'abalala ku kifuba okubeera nga be bakuyimirizaawo, okuyita mu bukumpanya, okuyita mu bukulupya, okuyita mu bubbi, okuyita mu ngeri zonna zonna ezitali ntuufu okubeera nga oyimirirawo. Ku mulundi guno ŋŋenda kubeera nga nkomaawo. Mbeebaza abagoberedde, tujja kuddamu ate tweyongera okulaba, naye nga ku luno tuyiga ku ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo mu bulamu buno nga toyimiriddeewo ku lwa mulala yenna. Kisoboka kubanga bangi bayimirirawo ku lwabwe. Tujja kulaba nsobola ntya okuyimirirawo, nkola ntya na buli kimu kyonna okuyita mu misomo gino. Kyenva ŋŋamba nti bw'oba oyagala okufuna emisomo gino era naawe kirungi basubscribinga era okole bulungi. Amiina era amiina. Say